anachukua anaweka Generali ape muchebi. Yes! Kalisoliiso w'ebyemizannyo buli kumakya wey'obujjajjalaba abe mushibi wiki wiki bisidiyani bannange laba kawenja anachukua anaweka ntebye hajingudde munyo bano badde babuze omanye ntunuse kuyingira mugenda nayo no kaliye peace ayingidde buyingizi nyingidde buyingizi oyingidde buyingizi tokonkonye school fees musasule ngokosa momo onyiga kamunye emu kaga 5 kamunye 80 kadala no selecting a school pay no saswa school fees no time no funa chance okuba mbalake winners abayinza okufuna sente empitirivu ate munange haje okutandika n'enkya ogenda kugaba sente school fees wa mwaka wano Ngaba wa mwaka mulamba ogenda mugaba agenda kuba kalulu mukasta nange mperera sendere bagara yegambe ekintu kyekimu for instance send mobile loan omwana de yasome send education loan musabiri munyo omwana de yasome genda wasende agent osamwana ofuna school fees downloading a send mobile app nyiga kamunyenye 2 mu kadalo goberere ate nkukakasa tokkiriza muntu kukubira nakugamba nti no mpa banking details yo mpa pin yo abo bafere ate no one time bank tugamba bugambi tokkiriza twice kindergarten and junior school twice zabulungi abaana what are you waiting for butaleta mwana kusomera mu ssomero liisa baana tuli wano ku muganzi lwaze katu amanya ku matazi kyache katu okulana muganzi lwaza na wali ukasawe masajja kilomita mokuva ku Shell esimu yeno not musambu 252 mukaga zire musatu leto omwana wasomere ku Twice kindergarten aite ennyonyi ya Emirates eyowandi badoje kwata fly better to 140 destinations okuconnectinga ku bibuga ebiwerera 170 okwetoloola ensi yonna era nga bagamba balina bar in the sky on board showers ogenda n'onaabako aresako ne award winning in-flight entertainment byonna obisanga ku nnyonyi eya Emirates. Okay, mwebale nnyo okukola duyiro mubolere ddala ab'ekawuga. Has the shopping been done? Oh yeah, really? Are you ready? Yeah, sure. Ab'ebunamwe abaana baddayo wiiki eno awatali kusaaga abaana baddayo wiiki eno abaana bamazeeyo kakasa ntino omwana bwabaddayo alina Movit Herbal Jelly, Movit Baby Jelly, Movit Family Soap ne Movit Junior Worth. Bw'ogula wa mutwalo 11 paka kendo ofuna basin ya bwerere, bw'ogula wa 2 paka kwena mu 10 nyafunirako bucket. Ate bw'ogula wa ebizigo bya Movit byana kitundu n'okweyongerayo tukolako n'ensawo free school bag n'ebirabo ebirala bingi kati of Movit okwekakasa ko olunaku lwonna. Njagala okujjukiza era nti Kalisoliiso dina ya nnaku z'omwezi 3 October si kyekyo. Negamba nti batandise dda National Water bo bagamba babukinze ddemmeza yaabwe batereze ku kyama era bagandi mubabuulire bwa Busabale please talk to me. Okay, we are talking to you. No, write to me and tell me. Send me a message. I'll send you a message to you them. need an email. Abachinte electricals tukujjukiza amasomero gonna twasazeeko ebitundu 2 ku 10 tulina Chint somero bonanza sadida kyetukola amasomero buli kyogula ku Chint twakusaddeko ebitundu 2 ku 10 naye bwe tumaliriza tugenda kuba akalulu nga waliwo essomero ligenda okuwangula total makeover tuleeta amatala tugayiwe ku ssomero lyo lyonna tukujje ku masanyazi okendeze biru tukuze kusola oyagala zi generator oyagala bifumba oyagala bibeerawa tugamba Chint electricals we tuli abaguzeeyo ebintu bano batandise dda bali mu kalulu naye tuga Chint genda ku mu maaso ga Mandela bwali nga kumpi Mandela mu industry area we tuli jangu tugule bintu Dr. Mukebeza Katolu Bwama njagala okwebaza abantu mwina abazeba artist mwina abaluganda abakone binkwana abaze mu lumbero mu Gavendugwa mwebale nnyo waliwo Reverend Father Vincent Kasirie webale nnyo kibwa kawuki tweyanziza nnyo bako bwavudde wakati kiro mwenna mwebale nnyo mukungu abakika ky'olugave mwenna tweyanziza nnyo olumbe twalwabiza tata emunyonyo gitwabadde sirimu gyali mwegendereze kava manya kansa mwali ne mpox na yatuluma eddongo lwepfu kuma na mulondo kirarodi najera bulindo haji wayogera kwano kututera hamps mu luguudo lwa kapro kagwa kata tutanyumira batademu tuwane twekuluzingira noveri mama wekaga era nagabya ajono okumunyumiza ku bino nabya batademu bumps impere ziri abantu era abantu benamusera bakulindiridde byogera biwulirwa yogerwa dobo ziri abantu sagala kozani aliyo kabonero ki sagala jagene byabo sagala gwati singa batomanyi opponent wo ani aliyo ate ko oli
kwebya ani aliwo gweba bagala gwe kabonera essomero bakugambye bamalaga kabonera essomero mpererwa ekiteezi kiti buwambe kuba funyo matuga Semuto Road mwagana gattako bugasi totoolako Kabaka Foundation ekyo toweerabira ddala wawulire Trump bwazaayo abantu akwensizi ennyonyi baganye ziri mu kkubo naye ensizi baganye kati nga ye Colombia yasindisa ennyonyi ezanye baga tejja kulandinga mubazeeyo sife twabatu nene yabadde yeetooloola wano ewaffe yabadde evudde mu webayuwa eyadde egenda naye ndowooza nefuna complications gyeraga kati nekomawo nga erina okwokya amafuta nga tennalandinga ennyonyi yeetoolodde nagirabye neŋŋamba ennyonyi ebadde ki bwegenda ng'erina mangi olonga eyo kyamafuta esobola okulandinga ati welandinga nga mangi kibaki kiba dangerous nnyo ate naye yandibadde egenda mu Lake Victoria neyiwa muko ate tuyire mu yennyanja byaffe naawe ati omukugu w'ebyomu bbanga bwateesezza ate ye Trump waliwo ekimuwawudde yagayitira abakyala balekerawo kulowooza nti bajja gabadde ebintu by'abasajja wakiwulidde yoyo naye abadde netugamba nti bulijjali luddawa bikyayogera ayokya bwokyateeka nti omukazi anaabika ayagala kuteeka executive order yo bayandireseko ate ekoma mu America tejja wano okay ntake lemon basop tomwerabiramu abaagala okukunya abaana mubasibire ntake lemon basop bayiga okukunya ntake zuri blue soap ayiga okukola ki okukunya sabuni wantake ye mulala ate namwe abakyala mugule ntake thupu cooking oil n'amasomero mugule ntake thupu cooking oil tulina lita 5-12 ne sachet takuba kisu awooma ntake thupu cooking oil the best happy birthday sinazireta mbadde nze mbayiseeko happy birthday belated birthday greetings eri sister wange n'abatanzi prosi abajevine bonna bakutumidde nnyo mu Juni Harris Collins dad Christopher Rubunda akutumidde nnyo musawo mukalazi Andre Masaka happy birthday belated birthday greetings Christine Chokunda from your brother Christopher Rubunda belated birthday greetings Edith Wafula Priscilla Grace Nanyonjo umeme najjana nkumi akutumidde nnyo Fred Samula Dembe President Big Investments happy birthday Solomon Narongo Ntale Busega happy birthday Lubike John Seka Jai Kokonjeru from the Sedena family ate happy birthday obako obugende wa musawo namwebe Pauline wali mu ddwaliro eddene Kalisizo from your family happy birthday to mwami wamala Joseph Ow'ebyensoma ku St Pius Masajja Parish Church amazaalibwa amalungi abakristu bonna bakwagaliza birungi obako obugende omukyala Mbuga Grace owettula okuva ew'omwami wa Mbuga Grace wamu n'abaana bo n'abazzukulu happy birthday to Nankubuge Jacent wa Villa Maria Hospital wali e Masaka ate ne happy birthday to Nakawoya Rita Masaka Lands Office from Salongo Lugemwa Lawrence songa tira belated birthday zigenda eri omwana omutenyo Sean Magic Sean Magic. Yes, camera person BBS Telefina ate nga tugamba nti celebrity girlfriend birthday ya leero ono mwana simanyi bambye naku bulona daganya okumuwasa muzalidde abaana balinga ki naye wakasajja kaganya omuwasa le Joy Bamita Georgina Rodriguez okubeera naye ateekwa muwasa nawezezza emyaka 3 mu gumu agiki kyoyisaawo ate ye coach wa timu y'abaana fa Man United Ruben Amorim naye asala cake onako olwayo abaana bamuwadde birthday gift nga bawangula omupiira Orient Chumeni wa Real Madrid Morgan Gibbs White ne aji mukwano gw'omufanfe nno yadde alaka wumula omupiira sikyamulaba bamuyita Yaya Sanogo oyo mukwano gwange mukwano gwo Okay, gula mufaliso gwa uniform nga abana baddayo gena factories za outlet depots Chambogo showroom obeka wempe kumpi ne TikTok hotel vule mu TikTok ekamo cha maso ga Baroda Bank n'amaduuka gonna gatunda tukomanga 2 February okusalako emifaliso gyaffe ku beye nonja nnyo wereza WhatsApp not musanvu mukaga 005 mukaga musanvu uniform slip ate nga ye omuzadde lowooza ku ssomero eddungi linaagunjira omwana wo mu mpisa ez'obuntu bulamu n'okumuyigiriza eddiini Mount St Henry's High School wali emukono kyekyokudamu kyo ssomero ya one A-level lisomesa bulungi nnyo curriculum empya abaana tukuza ebitone byabwe okuyita mu sports n'ebyokuyimba akati gwe omuzadde anoonya essomero senior 1 senior 2 senior 3 jangu ku Mount St Henry's High School wali emukono tusangibwa kilomita 7 ku kibuga ky'emukono awo ku luguudo lw'ebugerere essimu eri 0705 78983 Onsiano Rakataka yawangudde emmotoka zaawa koze ebyabanene mu banene
wangule motoka Season opener fuma fu sio na jamba wangula wacho ponsi ana rakataka yangude Ronald Sabuku zinadako nasa mtevi nadako ya sin nasa nadako Mike Kula Junior natandika ranga NLC standings zata nga ponsi rakataka hajaputsa atanu msamvu Kofi adese chumech pia achali kuchiche achali tambuza congratulations chabalisize mfufu actually never say Mami Moses Lumara okwagira rally yo and they will say happy birthday to you Moses Lumara ne mama happy birthday kale nako lwalero Uganda lili sawa 3 ezekiro nga tumanya bali tugenda kuba tubafafagane nabo mupakeza AFCON tuli wali Rabat ya Morocco bagere kwatira akalulu wako nako lwalero Uganda manye bali begere kubanga ate ezezumba nabo mupaka eza AFCON tubirize bene binavayo abaze tuli mukatale kabazanyi banange era nga ne Uganda kakute akati abazanyi okuli Peter Ozima ne Edward Masembe babude club ya Villa katino bano begase ku musambya kimu kiwanuko yagenda ku club ya APR wali Rwanda songa ate omwana omuto kitunzi wenga Ediani Alpha Sali yagenda ku club ya Nekavuna Express era diro Ediani abadde wakati wayo yasose Spain yeyo ne babungera muko budusi kati agenze wambalangwe wa Muganda oja kuulira mpaka Muganda wage watu obusambi theory Sali watu begase operation alese cholowoza twagala mpira Operation Chan team Operation AFCON team nasako mukono ohuli the project zebazimba azikugambe naye alesera mupira haji gologa alese kitazanya katemba omwana wa mupira werimba langu tassa mupira ababubi mupira mutieta bulungu kisatisa mutieta bulungu naga mtazanya katemba kogoza katemba mukisawe enda katemba kwegamba ne mukisawe omanjo jukira luli mukuru sekandi bwe yaberera speaker agenda agamba onani owerubaga South yaliko Kenny Charms the man this is not pride theater wako kanu Chicago tukwebaza tugamba wetuli waliye machinge gwa tambuze ebintu byongo bisa obije China Marius Chicago wetuli tutukirire tutambuze ebintu oba tukubire simu noti musanvu nya 3 mukaga 3 jango otambule nafo jakula benjawulo kwanga buli kintu kiba matina waya songa te unaona omuzadde wali nyongelo kwa yura Cradland School esomero lyo mulembe nye esomero lyo mutindo liva ku kindergarten paka P7 ya Dene boarding tukamba leto mwana berenga atekwa kwa bulungi nyo tulikasanga tukukidde matuga wali wojo kusanga Cradland School muganange tukubira ko kunoti musanvu 5-0-2-3-8-0 oba noti musanvu 5-9-8-7-8-55 tuita Cradland School tuli wali ekasanga tukukidde matuga okay tuganza ko wali mu Australian Open baba akalizi ka Jannik Sinner ayakubi Alexander Zverev bambi Novak Djokovic yavude obukulu yafunye injury abwate bambi naso akulanga yayise emyaka era bambi injury najiteka ne ku social media naga abasawo bokumutala guno kano kawona katia yaguze mukaga 3 atengo mwana mwala Madison Keys yakubi Irina Sabalenka mukaga 3-2-7-5 abwate seed number 19 Madison Keys yabada kuba seed number 2 Irina Sabalenka basho bechatambude over the weekend mutende simikela atetakata asabukulure kirevuki omusajja achukwa kuleko baba Arsenal badwa the red card yawe yadi titegerekeka na yoluvanyuma mpira ne gwangula by the way mpira eja Jojo nango jeko gwa Saturday eja Jojo Nando za Aston Villa na West Ham abakoze amaliri gemwemo bonabona babade ku awe bawangu do mpira Man United yagenze wali ne kuba timu ya Fulham ompira goal emu kubwerere Lisandro Martinez egenze ku points 29 Leicester City naye yagenze ku wali ku kisawe cha Spurs ne bakuba mpira omupira ogusose anje poso kubulu gwe mpira ogusose mipira musanvu nga bawangula atene timu ya Brentford yakimye timu ya Banafa wa Crystal Palace ku Selhurst Park ne bakuba 2-1 baba musajja owekirevu atenga omutwete kuli ku mviri manya mviri takuli ku mutwe egolo 2-1 bwatyo Brian Mbwemo na achikwatira da tamba bwati bweyimiride points 5-3 Liverpool Habibi mwamulabi banaye mwafuna omukodomi Arsenal anamo musanvu nchokubiri Nottingham bakubyono anamunya atenga Man City egenze ku points 40 top scorer Mohamed Salah Habibi mukodomi wa golo 19 Brighton England 18 ngono lemera mbwavu yaman kwe kuwulira anti president agenda kuwera ebinyebwe ebinyige wakagula ekyuma omaze emyaka gya 2 onyiga binyebwa biweredde abaana
Makindye Junior Academy ku Salama Road njagala government mulete abaana. Makindye Junior Academy Real Service for Empowerment registration yatandika Monday to Saturday wali ku Salama Road. Esibo linoti musanvu bila namukaga 728 no yesomero byonna byoyagala ebyemikono kube bivuga public speaking computer studies ate kyatusinga okuba nakyo ze motoka. Omwana agende Makindye aline motoka ye adde Salama ine yiye adda ebusabala wali yiye tatulina motoka ene zukusa mwana sawa 10 okuba batu isomero. Makindye Junior Academy Salama Road. Okay mukwano gwange tongera kwogera ku transfers ngabeza nedda mukyalo ja back to back naye wali ajikati kati aungenze nkuwagabwa webazanga nnyo Katonda olw'ekyo kyoli yali asobola okufuula akatamivu k'okukyalo oyeeyo mwebaze nedwanya abaana baddayo ku masomero tusasudde fiizi naye maama mujjukire era musome n'amaanyi fiizi kati za musaayi tufa musome baana bange nedwanya abakyala ng'owereza meseji enkambwe zonna ng'osaba fiizi ziganye ovumye biganye ate tojja ate toyagala kwegayirira kati saba bannyoko bakuyambe osasule fiizi omusajja muveeko muveeko aganye ne mwana agenda mu fida aganye ne mwana ogenda polisi aganye ne mwana abasajja ng'omukazi gwe wakwana wasanga alina abaana bana era bonna basasulidde school fees naye ababo batudde yetemye ganzi abakazi baloga ku nsi moto y'amaka abasajja jamuwa motoka omugwamu gumira oyo gw'olimu bw'otema ppanya ate akwata nnyo. For the very first time, A-Pass, the God, will be taking you on a musical journey at the Kampala Serena Hotel on Friday, the 31st of January. Tickets go off 120,000 shillings on Momo and 150,000 shillings cash. And a table of 8 at 3 million. Dial star 165 star 20 hash or download the Momo app to get a discounted ticket. To reserve your table, call 0778 731 108. Sponsored by Fenon Events, Abja Property Management, I&M Bank, NBS Plus and Afro Mobile, and MTN. Singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti y'okwoterekera ssente mu banka. Singa omuntu yenna akusaba ssente mobile pin ye ey'ekyama oba pin yo gy'okozesa ng'ogenze wa agent. Omuntu yenna singa akusaba ssente visa card pin yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo ssente. Singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano. Beera bulindaala eri abafere. Towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo nga kubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu. Gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikutu bya website egyesigika. Bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali za kusasulira ku MTN noti 8 noti 2 noti 555 ate ku Airtel noti 8 noti 335 344 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation. Amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda. Sente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. Gaza Cambridge College of St. Mbaga gamba leta abaana basome somero lya mulembe tuli wali manyangwa ku stage ya border office endalizo wali Kasanga Health Center kuzimbe kya Sendege kulina Comfort Cottages bakube simu noti 772 ana mutana 5 date omwana asome muline somero tojja kwejjusa nsonga teke twamaze okukumba first grade mu Piero wali ku Metro Junior School Musanji tugamba leta omwana akola interview asomeseza ba twakukumbye first grade mu Piero itugamba leta omwana aberenga akola interviews okuva ku Monday pako ndako Rwomukaga tumulindiride tusanga wali kite Musanji ku luguudo lwe Masaka tukubireko ku noti 750590 Metro Junior School. Ate bo aba Kids and Love kujjukiza nti okubeera n'eggwanga eryeyagaza kyetaagisa abaana abakuziddwa obulungi mu mpisa ez'obuntu bulamu. Kakati Kids and Love Daycare Kindergarten omwana tuma omusingi omugumu era tuvumbula ebitone bye naddala mu abasamba akapiira okuyimba okukuba ebivuga kati n'essomero lirabirira abaana okuva ku mwaka gumu n'ekitundu okutuuka ku P4. Registration ya buli lunaku ssaawa 3 ez'okumakya era
Kids and Love esangibwa Bwebajja ku luguudo rw'Entebbe opposite Shell Bwebajja. Essimu eri 0702-620-090. Kakati no ye musajja mukulu wali tukyali mu transfers kaliwo kayegase ku timu ya AC Milan loan emyaka 34 musajja watu agenze ebizibu byadde bifuse Bungereza ne Anthony ono Brazilian naye agenze ku timu ya Real Betis ajja kuba timu mjozi namba 17. Alan Okero timu ye Buwarabu jengendo bagamba encha baderese yasoka mitwalo 10 bane mu mutu we na tagenda abiri tuongeddeko tagenda bane tubawe mitwalo 3 aga dola Dr. n'abagamba tekijja kusoboka bwatyo munnange Alan Okero ayinza kubanga atebwa end of season. Kakati no ye musajja mukulu Mikel Arteta ku timu ya Arsenal avudde obubinya atenga abatenda rather police evudde nerabula abantu abagala okukuba referee yawadde red card je bagamba tebagirabangako mu bubbi tufudde koko awo omuzadde nkugamba nti ebibuzo bya P7 bwe babituso okukomawo leko omutima gukubere waggulu oba yayise oba tiyayise oba yakoze tanedda ekyokudamu ye Castle Junior School atugamba mukwano gwange wali kazoka wempe nga wakaita ku bitala bwoti okulina na St Luke Church of Uganda na Castle Junior School munange tugamba tutya abana tubalisa emmere enungi atenga omubiri n'obwongo tubifirako ddala tuba tuvugira ddala paka waka atenga n'omutindo gwa waggulu nnyo akapira miziki byonna tubifaako tukubire ku simu eri noti 7 noti 2 95 37 48 bebanafu aba Castle Junior School. Twagala kumaliza nga njala kujukiza aba Motor Center East Africa leke motoka tugidabirize gwe mukwano gwa yagala Kia yagala Peugeot ayagala Haji Tractor zikulinze za Sonalika kubanga osomesa ebyokulima wali ku RT just stop over tubide tutya stop over encha tulina Karo Nantongo nechoba Nduzinda bandi yonna come stop over Chukamba ne ba Mary Hearts ne ba Junction Comics wetuli ate Gogolimbo ye atandika naye ku Saturday ne Sunday olumbe lwawo kitibwa Jole Lutaya tulusulamu nga 3 mulumu ku Friday tulwabyanga lumu eri ku diplomati waabwe muyenga wetugenda okubeera obaida walo tata wange tata wange namugenze nja kunyumya nanga ndi ogeza nja kunyumya mulumbe nanga ndi ogeza neka nkunyumya ononkuba ukuli anakugalamiza namusanza ina kyanywa nanga nkuweko nze mpako neyo nywa kiranga nywa asbestos koze nywa asbestos ntialeta kansoyo kitufu nywa asbestos muganda wekumga wamanywa hibiscus